Adamu kagwakoze akajanja ako. Akakajanja kateeke mu shendala. Nenakaba nyoka gatto. Ya share raging bwe yabadde, performance bwe yabadde. Muyimbi waliwo abantu byetutumya ne tufuna birala. Akayimba kana alina wane wayimba let it be waliwo n'amala let it be era nga bwe kali mu luyimba ogenda nalabe bisalamu ate akanyimbye nga bwe yakayimba performance omuyimbi yayimbye. Ani atatera kayimba nga ekali mu luyimba gye bali naddala abayimbi bava e Jamaica. Mwagala nnyo ebyonoonese y'emmere yammwe ebibanyumira. So performance bwetyo bwe yabadde. Kansooka embalaga ekyabaddewo emisana kye nasoose nakyo turn up by ssaawa 12. Sooka mpaka kafaananyi kifaananyi olaba ezo 12 nga baatudde dda bali wali bakulukuta obutakurukuta musajja yiwe ebikoze bitya nga byebiri wali nga baatudde dda basi. Kati awo ekivulu kiba kyawedde ebivulu bingi ebirabiseeko bwe bityo. Ezaali ssaawa nga 11 12 az'akawungeezi eyabadde endabika ya cricket over. Olwedde nga abadde asinga ebivulu bingi nnyo ebiriwo n'ebinaabaawo. Kaakati sooka ompe ku luku y'ekivvulu ekiro. Baaba teyatulize musaba eriyo view baaba eno Bakiga Nation yatabuse. Baaba munaddamu ogambwako mubulako gye mukufuna athletic tebatulize bakaka eriyo view yakakobye mu ndaba yange. Awo tugenda okusooka tutandikireko nga tetunagenda mu debate again. First of all Ntambi tulabe ku performance turn up ogirabye njagala review yo mudakika nga 3. Kisookera ddala nsooka okumukulisaayo muganda waffe Ray G okuva mu concert eyo. Concert enteekateeka yaayo na buli kimu ekibadde kigyetooloolerako wabaddewo